Kooti esudde omusango wa Ssegirinya ogw'ebijambiya eguvuddeko era emisango gyonna bagimuggyeko omugenzi. Kakati Lubongoja atubuulidde abantu babiri mu NRM abakyankalanyizza akalulu ke Kawempe. Nope, saidi z'eggomba bwetyo esindiseeyo kabiriiti waayo ate era Bobi Wine aweereddwa amagezi butya bw'ayinza okubeera nga awangula akalulu mu Northern Uganda kikyalina okubeera nga akola. Kulamusizzaako munnange gwe ampuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo bwentyo mu mikwensese natudde dda subscribinga ate onyige notification bell osobole okubeera nga ofuna emboozi zonna ze mba ntaddeyo wano ku Uganda at large, olwo osharinge olaikinge n'ebirala byonna. Kale obutakulwisa munnange, kooti emaze okutaminatinga emisango gy'obutujju egyali givunaanibwa omugenzi Ssegirinya. Eno nno International Crimes Division of the High Court bwete emaze okubeera nga esuula emisango gy'obutujju munnange egyali givunaanibwa omubaka Mr. Update omugenzi kati yali omubaka wa Kawempe North. Era munnange oluvannyuma lwa Ssegirinya okufa January nga 9, 2025 nga tewali kyakukola, omusango guno gubadde gukyakwajja era ku Mande ennaku z'omwezi 17 mu kooti tubadde butoola n'omulamuzi Alice Kamuhanji Kawuka era nga ono munnange ategeezezza n'agamba nti okuva lukini nti munnange Ssegirinya mugenzi kati kiba kitegeeza nti gyonna emisango automatically giba gibeera gimuggibwako era ono bw'atyo n'asaasira famire ya Ssegirinya, ab'eŋŋanda n'emikwano wamu ne legal team bannamateeka, kampani ez'abannamateeka ezibadde ezaalinga zimuwolereza okuli Alaka and Company Advocates okukussa ne Lukwago and Company Advocates, era nga bano bonna bannamateeka nga bakulemberwamu lawyer Samuel Muyizi Mulindwa. Omulamuzi bw'atyo n'alagira office eya Director of Public Prosecutions DPP ng'eno munnange ebadde ekiikiriddwa Chief State Attorney Richard Birivumbuka okubeera nga bateekayo amended indictment bateekeyo okugamba bazze bujja omusango era Ssegirinya babijjemu era n'abategeeza n'abagamba nti obutasukka ennaku z'omwezi nga 2-25 ono munnange era oludda oluwaabi n'alukubiriza n'alukomekereza okubeera nga lugendera ku biragiro bye kubanga wakyaliyo ba suspects abali ku limanda. Kakati abo munnange bonna abakyali ku limanda gye bali kuliko Jackson Kanyike, John Mugerwa, Bull Wamala kussa ne Mike Sebwadda, kati bano bakyali mu nkomyo era nga bali wamu n'omubaka owa Makinde West Alan Sewanyana, ono nga ye already ali ku bail era nga ne mu parliament kati akiika. Era omulamuzi Komuhanji omusango agusindise ku lunaku olwa April nga 7, 2025 nga ye date kwe bagenda okubeera nga baleeta ebizibiti byonna olwo basome n'enkyukakyuka mu musango nga Ssegirinya bamuggyemu ngati nga byonna bisigadde ku Sewanyana nabali abalala oluvannyuma lw'okubeera nga munnange amaze okubeera nga alikola revision mu nongoleseza gye baana babakoze. Kakati Chief State Attorney Birivumbuka bw'atyo n'akakasa kooti ti Ssegirinya okusooka yali avunaanibwa wamu ne bonna ne gurupu ye bali bavunaanibwa era nga
yabadde asabye lawyer Muyizi okukola official brief eri kooti ku kufa kwa Sseggirinya. Kale bw'atyo omulamuzi Justice Omuhangi bw'ategeezezza kiba kitegeeza munnange Sseggirinya emisango giba gimugiddwako. Kati ate munaye ku sayidi endala David Lewis Rubongoya ono nga bamwekokkola mu kalulu akakwasaganyiziddwa wali e Kawempe aba NRM nga bamuwasimula bugolo. Ono no munnanga tutegeezezza nti waliwo amaze okubeera nga ayanika ba government officials babiri agabano be babadde meja, era nga bano munnange kye bakoze babadde balina agavubuka gaba kifeesi abayaayi be baleese ne bateeka ku polling stations okubeera nga bakyankalanya okulonda. Kati munnange ono Secretary General owa NUP David Lewis Rubongoya bw'atyo agamba nti abamu ku abo bwe mulaba nga ba high rank government officials be bakoze enteekateeka okulaba nga effujjo lyetobeka mu Kawempe North by election. Kati okusinziira ku Rubongoya agamba nti Minister Balaam Baruhagara wamu ne Minister Minsa Kabanda bano munnange be babadde ku senta ya buli kimu be bataddemu n'ag'omu buto okulaba nga bakyankalanya voting process. Oluvannyuma lw'okukitegeera nti NUP yabadde munnange obululu ekukumba bukukumbi nga Elias Nalukoola afuuse Elias Nalukoola nga ku buli polling station ya leadinga. Kati mu bigambo bye Rubongoya agamba nti regime yaleese agavubuka agayaaye gakifeesi ku polling stations okubeera nga kyankalanya okulonda. Oluvannyuma lw'okukitegeera Nalukoola yabadde nga yali ku mimwa gy'abantu, era bw'atyo n'atutegeeza nti Balaam wamu ne Minister Minsa Kabanda bano munnange be baspearheadinze be bawuumye omutwe mu kukyankalanya polling stations zonna oba polling process. Era agamba nti agayaaye gano ge baleese babadde bagawadde obukuumi obutagambika nga security agencies munnange zonna zigaliko nga tegakwatikako gakuba omuntu nga tegalinaawo yadde n'okwesikamu. Kati munnange okwekalakaasa okwabadde kulimu okwonoona obubokisi bu ballot boxes. Muganda wange twalabye nga agasajja gano galinga kugamba agawendulire ddala ebyaddala era nga kituufu gabadde gawendule. Kale munnange Rubongoya bw'atyo n'agamba nti ebikolwa ng'ebyo nga state yebisponsoringa okubeera nga ekyankalanya akalulu bino bya bulabe nnyo, era nga biteekawo president embi, biteekawo omukululo omubi eri demokrasiya wano mu Uganda. Era yakakasiza n'agamba nti buno obulumbaganyi tebuli ku NUP yokka wabula munnange buno obulumbaganyi bwabadde bulumbaganyi ku ddembe ly'obuntu eri bannayuganda bonna, era tusobola kubeera nga tukkiriza obwannantagambwako obw'ekika nga ekyo. Ate ku sayidi endala munnange era twongedde okubeera nga tukitegeera nti NUP etagetinze Gomba West, era ku guno omulundi nga baagala okusindikayo omusajja Enjasabiggu Ediyawe nga bapulaninga 2026 okubeera nga bakyalennyinga NRM. Ekibiina kino ekya NUP bwekyo kifokasinze ku Gomba West, ekifo ekyo eky'obubaka bwa palamenti bakyagalira ddala. Kakati munnange wano baleese producer Ediyawe, era omuyimbi Ediyawe gwe tumanyi obulungi, era nga ono mukulu wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okubeera nga achallenginga incumbent Robina Gureme Lwakojo ono nga muna NRM. Kati Gomba West eno bagitondawo emyaka 9 egiyise, era nga munnange eno ya mugaso nnyo. Lwaki? Kubanga eno General Museveni alinayo amaka, alinayo ne faamu ekisozi, ekiraga nti NRM nayo erinayo obuwagizi bw'amaanyi ate mu kiseera kyekimu. Era eno gye bazaala Bobi Wine ekikifuula munnange ekifo kino ekyenkizo, era nga Bobi Wine bw'atyo ayagala awanguleyo ne Museveni okuwangulayo opposition
kiba kimuswaliza ddala. Mu 2021 akalulu ako Nuupu yafuna obuwagizi bw'amaanyi nnyo okwetoola eggwanga lyonna, naye mu Gomba West Lwakoojo yawangula n'obululu 14,107 era wano munnange yawangula munna Nuupu candidate yaliwo gwe baali bataddeyo Gonzaga Luswata yafuna obululu 647 bwokka. Kati guno mulundi Nuupu bwetyo eyagala improving performance yaayo era etwaleyo nga bwe tutegeezezza nti amaka eyo Museveni alinayo amaka ekisozi wali mu faamu agirinayo ali ne Bobi Wine gye bamuzaala. Kakati ate era munnange Nuupu abatunuulizi bagamba nti erina okwongeramu amaanyi bw'eba eneewangula ekitundu eky'omu mambuka ga Uganda. Magezi ki ge bagiwadde? Akalulu ka 2026 bagamba nti Nuupu, ba analysts bagamba nti Nuupu erina okubeera nga ebaako engeri oba esala amagezi kwegamba bwe bayagala okubeera nga esukka ku Buganda Busoga n'ewalala gy'erina amaanyi nti eyo yeeyongera amaanyi mu Northern Uganda mu mambuka ga Uganda erina okubaako kyekola. Kakati bano amagezi bagamba nti Nuupu gerina okubeera nga esala oba Bobi Wine galina okubeera nga asala, alina okubeera nga aforminga coalition, alina okuteekawo omukwano wakati wa Nuupu n'ekibiina kya UPC Uganda People's Congress. Kati kitegeeza alina kwekwata ku Jimmy Akena bwe bagamba okusobola okubeera nga againinga traction mu Northern Uganda. Bw'aba anaafuna omuzinzi mu Northern Uganda alina kwekwata ku Jimmy Akena mutabani wa Dr. Milton Obote, kubanga jjukira nti munnange Northern Uganda stronghold ya UPC nnyo era nga kino ekibiina ekya UPC kyatandikibwawo kitaawe wa Akena Dr. Milton Obote. Ate nga gye buvuddeko Akena yali awera nga ayagala kubeera nga agumya ekitundu ekyo kwegamba nga akyekwatira ddala ayongera okubeera nga anyweza emirandira gya UPC side zeeyo. Kakati abamu bagamba nti Akena Bobi Wine okumwesembereza kiyinza obutakola kubanga Akena munne wa Museveni nnyo. Kakati n'olw'ensonga eyo tayinza kubeera nga ateekebwamu obwesige. Mwalyesanga nga ate wavuddewo oba oliawo n'olugambo olugamba nti Bobi Wine akolaganye n'Akena bw'ati akwatagana ne Museveni butereevu. Anti mubimanyi wano e Uganda amawulire bwe gatyo ku internet bwe gatambula timunnange oli ayimisinziira mu kiyumba n'atandika okubeera ng'asala omugambo omunene ogufaanaganako bwe guto. Kale nti ekyalina okuba nga akyegendereza, naye bo abantu bagamba mbu abalala bana Nuupu abatakiwagira bagamba nti Bobi Wine kye yeetaaga okukola oba Nuupu kye yeetaaga okukola, yeetaaga kukola mobilization ku grassroot, teyeetaaga Akena. Balina genda bugenzi nabo ne batandika mobilization eyaabwe, Akena bamuveeko kubanga oyo mbu alinga oba mbu okwegatta naye kubeeranga okuba omulambo empiso. Asigenda kusukkawo nnyo wano muganda wange byebyo ebitonotono byesobodde okubeera nga akufunirayo mu kaseera kano, ate lindirira ebiddako wano ku Uganda at large. Weebale nnyo okubeera nga munnange otambula naffe akaseera kano.